mutabani wa Charles James Sembu mukumandika tomuletedde ebizibu ennaku zino tomwabya omutima abadde mulwadde ate agenda kweyongera bulwadde agenda atereera omumbejja Nassolo Teddy omulungi okyamwanga era tuli mu kulumya tetulina buzibu tuli bulungi twajjirwa ekiyitibwa social media craze and madness abantu bano Bruno Betty n'omumbejja bakyayagalanira ddala era boogeraganya nga bwakituganda kati kiba kivudde okukitambuza okulaga nti waliwo obuzibu nti eryo n'abali ku social media abekuŋŋaanya bagende bakime ebintu views na likes zezireze obuzibu amanya Charles James Senkubuga former presidential candidate kabula katambira president wamu omwana nze muzaalira ddala muyindasi yajja mu bakanyira Domactors nga tuzannya muzannyo guyitibwa Byazi ku Bukedde TV kati eryamumanyi netumukwatako netumushepinga netumumodelinga natwegomba nafuuka ekyo kyafuuse kakati kati mulenzi muto akoze sente alabika bulungi abawala batekukuba nga bamwegomba naye ye yatambuza amaaso mu bamwegomba bangi n'alondayo omubejja ebyokuddayo keeka ng'embaga yakabaawo expected mu bufumbo obuto bano bamwe ennaku ebbiri ne bano b'ennaku esatu actually alumidde awaka babeera bakiyita putting up appearances living endidirayo okweraga nti waliwo kigenda mu maaso naye nga weekiri tubakakasa talina mutima Bruno Betty gwe mmanyi talina kirowoozo wadde omutima okugamba nti agenda akima ebintu era abagamba okubikima abasekeredde famire y'omumbejja tubagamba nti mwebale nnyo kuba abantu balamu twebaza engeri gye mwatwanirizaamu twebaza emikolo egyakolebwa tubakakasa nti enetandikwa butandikwa emikolo emirala gikyajja mu maaso involving Bruno Betty Ssenkukuma n'omumbejja Nassolo no question about it tubagamba tebigenda kukimwayo ebintu ate tubagamba nti bakyagenda maaso ate tubagamba nti ebigambo by'omukkiriza ebeera saala tubagaliza obufumbo obulungi tubagaliza okutegeragana tubagaliza okwagalana tubagala okuzaala abaana n'abalongo mutuyite ng'abalongo tubateekayo wa Mukama waffe Yesu Kristo obugenda kwalula baalule Mukama abambera omugisalo nakyogatako Kama ndo meyagede sibimanyi byonna olwapinze wamwe kyekyo nga bwe nkirowooza nti ba social media just boogera bagala likes bagala bamanyi kyekitundu akakati kati kyaliko Bruno Betty because he is popular ate n'omukyala mulungi ateeka okwogeza abantu ebyama ate omukyala okudda keeka no problem naye nga nze nakafubu ndi mu bufumbo myaka 33 problem ezo nga mutandika zibeerawo never settling down ngalikwa no question about Mukama Katonda banjaga okweraga nti waliwo kigenda mu maaso naye nga weekiri tubakakasa talina mutima Bruno Betty gwe mmanyi talina kirowoozo wadde omutima okugamba nti agenda akima ebintu era abagamba okubikima abasekeredde famire y'omumbejja tubagamba nti mwebale nnyo kuba abantu balamu twebaza engeri gye mwatwanirizaamu twebaza emikolo egyakolebwa tubakakasa nti enetandikwa butandikwa emikolo emirala gikyajja mu maaso involving Bruno Betty Ssenkukuma n'omumbejja Nassolo no question about it tubagamba tebigenda kukimwayo ebintu ate tubagamba nti bakyagenda mu maaso ate tubagamba nti ebigambo by'omukkiriza ebeera saala tubagaliza obufumbo obulungi tubagaliza okutegeragana tubagaliza okwagalana tubagala okuzaala abaana n'abalongo mutuyite Waki tuli wano olwaleero okulonkinga search ya Mr. Uganda asookedde ddala si Mr. Kampala banaba seeyo oyo si bwe tunoonya Mr. Uganda nga yeefaanaanyirizaako nga Miss Uganda. Lwaki kitudde ebbanga ddene lino lyonna nga tufunanga Mr. Uganda? I think kitudde ebbanga ddene oba lwakuba twali tetukiteekako nnyo maaso naye emyaka nga 6 egiyise
Okay, ng'abantu bakyogera nga ffe tulozanga ekyokusaaga naye lwaki temuleetayo Mr. Uganda naffe ba Mr. Uganda kulukulu abalala just bavubuka abatonga nti naffe but emyaka nga kati ena thereabout n'abazadde ne batandika okugamba banange abaana b'obuwala bwe bajjaeyo like bakyuka mu bulungi of course lwaki temukolerayo n'abalenzi kati license holders meeting gye twalimu nga tugenze Miss World Rwanda Miss World naye ne batu encouraginga kubanga ye engeri gye batalonda buli mwaka balonda wayiseewo emyaka ng'ebiri oba esatu ne baddamu ne batu encouraginga tukole ki tusindike ba representative of course n'ezo values omuvubuka oba omwami asaanidde oba atukirira alina kweyisa atya so kati bwe wabaawo ekyo then n'abazadde ababeera bagamba abaana b'obulenzi naye nga naffe I personally ekyo experience kuba mentoring abaana abalenzi bangi bayinza okuba nti tebavaayo ne tujja ku stage nno but mentoring era interactinga n'abaana abalenzi bangi nnyo wesanga nti ennaku zino ababe bayita abaana basmart abaana kati nabo beetega abalenzi ekifo kyokgenda bakole babeere abalenzi b'obuvunaanyizibwa sebo basanga nabo beetega kati ebyo ebintu si birungi nga basemyekozo simanyi smart waya ebintu bwebityo ebyo ebintu si birungi kyovudde olaba nti osanga simanyi basingo mother bangi nnyo lwaki kubanga tetulina example abaami abasinga sigamba nti bona naye abaami abasinga tebateereddeewo omuvubuka oba omulenzi omuto example nungi tebabadde ba role model balungi nzijukira waliwo ne minisita omu emabegako erinnya lyerabira oba MP nakwagamba mbu omukazi bwakuyinza so omukyamusaamu katono omuntu omukulembeze ng'oyogera bwoti kati olowooza ewaka yeeyisa atya kikyakola mu maka ge oba ayisa atya mukyala we oba maama we abaana be kagibeere emirimu kubanga you realize tino tuconcentratinze nnyo ku girl child bo balina ba role models bangi naye ate abalenzi ba role models si bangi you understand ba role model baabwe si bangi wesanga nti no abaana ab'obulenzi ab'obuwala be tugroominga ne tu empowering all those things tuba empowering her for what? Okay, for themselves, but then eventually they'll get married. Eventually they'll become mothers. Yandiyagadde kusanga taata wa mwana we ng'afaanana atya. Yandiyagadde okusanga mukama we nga bosi atya, bosi mulungi oba bosi ali awo. Okitegeera? Yandiyagadde okufumbirwa omwami ng'omwami mulungi. Ekitegeedde omwami mulungi wampisa amanyi we bakwata omukyala ebintu bwe bityo. Then ekintu ekirala ekinkyankalanye ennyo obuyonjo like personal grooming and hygiene abaana b'obulenzi babisudde nnyo eri obasanga n'ogamba kiki kino onaavaawa yakulira wa teriiko muntu ayinza kumugambako so obwo bonna buna obuntu tujja butakolinga nga nabo bagenzeeko mu kutukanga Brenda Nanyonjo bwe tutunuulira Miss Uganda mu age matters then ne qualities zetugenda okunoonyamu nga tunoonya tusakinga for Miss Uganda qualities tezikyuka nnyo ekyawukanamuko myaka nti tukimanyi sibavumye sibajereze abawala tumachuwaringa mangu okundooza kiri mu butonde ffe tumachuwaringa mangu okusinga abalenzi so kyetuva ku balenzi tutandikidde ku myaka 2 paka 26 20 to 26 ate nga ku bawala tutandikira ku 19 to 26 yensonga lwaki era n'okuba bwoba olina tatu nnyingi kuba abalenzi bangi enaku zino balina tatu nnyingi olina obuli wamu tatu eze nnyingi ennyo nedda kale wadde oli muvubuka ovubuse okulonza n'okuba wepangisizaawo olina gy'obeera oba obeera mu hostel whatever but olina omuntu akuvunaanyizibwako olina maamawo taatawo kisenga obuzibu bukutuukako tukuba ewaka netugamba bannaaye ono afunye obuzibu bwebiti tukubanga toli kyetwala so naawe tuba tusuubira owabeewo oba ankowo oba maamawo biki asayiningako ku foomu yo nti amanyiiko nti ozewa okwesimbawo mu mpaka zaaki mu mpaka z'abaserulungi ba Uganda olina okuba nga omulenzi ow'obuvunaanyizibwa era ng'olinayo ka bizinesi oba ng'olina ekirowoozo ekitandika bizinesi oba nga already olina ebintu by'okola mu community yo ebizimba abantu ebikyusa obulamu bw'abavubuka banno olina okuba ng'olina endagamuntu
ne passport enako zino twakyusizaamu tutambula kuza mwatulabye basi nga mufumbo ina okuba nga si mufumbo ate nga si baby daddy bino bigenda ozaalazaala wano ng'omasiza abaana nedda tubyagala physically obuwanvu olina okuba nga oli at least 5'8", obuwanvu 5'8", then tojja ne one paaka tubeere nga tuli nze ngobeddwa wiina tajja kufuna mmotoka nga ku bawala bwe kiri tujja kunoonyayo wakiri sente bweba tolina sente otandike bizinesi ng'omwami ovunanyizibwa okitegere kati sawa eno so agamba mmeka kubanga sinkigaa nti tulina basponsa bangi biki gwe mulundi ogusoose naye mu kifo kyokugamba nti ate banaye tufune sente gule motoka nedda omulenzi olina kukola kitegere kukola okuba ebintu byonna then ekirala agenda kuba nga akolera wamu mu Miss Uganda Foundation ne Miss Uganda so nga bwe tugenda mu community eyo gye tubadde tutuuka ne tubuulirira oba ne twempowering abaana ab'obuwala bamiss banaaba bali wali nga bakola ebyabwe ne bamiss nga bali wali bakola ki baketaringa tu Mr. World egenda kubeera Vietnam ku 28th of September so kati obudde tetulina nnyo okwewandiisa kutandise kati kuggalawo nga 31 omwezi guno okwewandiisa you can log on to Africa Votes n'ogenda ku submission and forms no clicking awo no clicking awo Mr. Uganda yesooka waggulu scrolling it down form kwezili details zonna ze wetaaga okujjuzako you scroll down fill the form attach the photos pay 20,000 submit olina kyoyogedde n'ogamba mwali mu meeting ya license holders babagamba nti Mr. World baddewo Mr. World International ebaddewo what 12 years yeah around there obadde oyogera ogambye Mr. World it does happen every after 2 years kakati bo ekisanja kyabwe kiba kiwanvuko tetumulonda buli mwaka kuba okulonda guno mwaka nga tetagenda genda at representing eri tekikola so kati tulonda buli bwaba baana abayo Mr. World pageant then nga tulonda so buli omwe agenda running for 2 years emyaka ebiri ekisanja kyabwe kijja kuba kya myaka ebiri okay